Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatta. Olwaleero njagala tulabe entabula y'ensaano mu bizigo. Entabula eno nga bw'ogenda okugiraba. Njagala tutandike. Funa akasefuliya kateeke ku kyoto naye omuliro gubeere mutono. Kati leeta ebizigo byaffe nga bw'obiraba. Funa ebizigo ng'ate si bya abo. Ebizigo bino sooka ebeera expired date yaabyo erina kubeera nnamu. Kati nga bw'olaba eyo eggwako 2026. Bwe biggwako ebizigo ebyo kikulu nnyo okebera expired. Kati bw'omala ogikebera ddira akasefuliya kateeke ku kyoto beera ng'oteekamu ebizigo ebyo nga bw'olaba. Tugenda bisaanuula oluvannyuma tuyiwemu ensaano. Ensaano y'eddagala lyonna beera nga weetegereza bw'ayagala okubeera ng'okola ebizigo okubiteekamuko ku ddagala. Eddagala ery'enjawulo naddala nga lya nsaano beera ng'otunula. Kati ebizigo bino bisaanuuke bifuuke nga bw'olaba bibeere nga butto. Bwe bimala okusaanuuka leeta ensaano yaffe nga bw'ogiraba beera ng'ogiyiwamu. Ensaano gisekulire ddala ddala ebeere ntono nnyo ddala nno. N'oluvannyuma beera ng'ogiyiwa mu bizigo byaffe nga bimaze okusaanuuka nga bw'olaba. Bitabuletabulemu. Kikulu nnyo kozesa omuliro nga mutono ng'omaze ng'oyiwamu ensaano eno. Kozesa omuliro nga mutono beera nga oteeka ensaano y'eddagala mu bizigo nga bimaze okusaanuuka nga bw'olaba. Kati bimala biba bisaanuuka wano nga biri mu kutokota mpola mpola, nkusaba ofune akantu akalala. Teekamu amazzi nga bw'olaba. Bw'omala ofuna akantu kaffe ng'oyiyeemu n'amazzi agannyogoga obulungi agano ag'ekidomola, funa akakebe k'ebizigo. Bwe tugenda okuzza eddagala lino oba ebizigo bino bye tufumbiddemu ensaano, kati ddira akakebe kano kakawummuze mu mazzi nga bw'olaba. Bw'omala okukawummuza mu mazzi kati yiwamu ebizigo byaffe bino bye tumaze okusaanuusa ne tufumbiramu ensaano y'eddagala. Beera nga obizza mu kakebe ako naye ng'okawummuzza mu mazzi. Mukitegeera nga bw'olaba nga bwe nkikoze. Bw'omala ogiyiwamu ensaano bireke mu mazzi omwo bibeere nga biwola. Twetaaga biwole biddemu byekwate ng'ebizigo bwe bibeera. Kati nga bw'olaba awo lifuuse eddagala lino lyenkoze lya kwesiigako ng'ogenda ku mulimo. Funa akantu owummuzeeko obireke mu mazzi bibeere nga biwola. Eddagala eyo kati ng'eryo lyentabudde mu bizigo osobola okesiigako ng'ogenda ku mulimo oba ng'ogenda wa mwagalwawo. Osobola okesiigako bulungi nnyo mu maaso oba omubiri gwonna n'obeera ng'ogenda. Ndowooza obirabye nga bwe tubikoze birabise ddala bulungi nnyo. Obiraba obyesiigako era osiweesiigako osobola okwogera ng'oweesiiga kuba mulimu eddagala ery'enjawulo. Mulimu omukaabira, mulimu akafugankande, kayaayaana, akabbamutima. Mulimu eddagala ery'enjawulo eryo eddungi erisobola okuyambako gwe omwana omuwala ng'ogenda ow'omwami wo oba ng'ogenda ku mulimu okukola. Naawe omwami liba lijja kuyambako. Mulimu eddagala eriyamba. Osobola okubeera ng'obikola bw'otyo n'oluvannyuma n'obeera nga obyesiigako ng'ogenda ku mulimo oba ng'ogendako ow'omuntu wo abeere ng'akuwa. Nja kuba mbalaga n'entabula endala bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.